Tuyambe. Abatemu basse muganda wa Captain Mike Mukula. Abadde agenze kugula byawaka. Yafulumye okugenda kugula mugati. Amyuka omuduumizi wa poliisi asitukiddemu ku muntu eyattiddwa ku ttaka ly'e Nakigalala. Ebikolebwayo biyimiriziddwa. I assume as President of Kenya. Ruto alayiziddwa ku Bwapulezidenti bwa Kenya. Alambise engeri gyanabbululamu eby'enfuna. Maama eyakubye omwana Luweero bamusalidde ekibonerezo. Asibiddwa omwaka gumu n'ekitundu. Nyongera okwaniriza ku KDTV1 nenkwebaza okubanga osazeewo tutambule ffenna mu gataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweru katugenda kutambuza ne Mebo Mulungi era ekitundu kyaffe kisoose katukigulewo n'emboozi egamba nti abantu b'e Kyaliwajjala e Namugongo basobeddwa olwa munnaabwe okuttibwa mu ntiisa. Omugenzi yasembye kulabibwako ng'agenze oggulira abantu be eby'okukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Omugenzi muganda wa Amyuka ssentebe ow'ekibiina kya NRM mu buvanjuba Captain Mike Mukula era nga poliisi etandise okuyigga abenyigidde mu bikolwa bino. Katufune emboozi eno mu bujjuvu. Abatuuze b'e Kyaliwajjala bakeredde mu ntiisa oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe George Opalo okuttibwa. Omulambo gwe gusangiddwa mu lusuku oluliraanye ekikomera okumpi n'amaka ge. Kigambwa nti omugenzi yafulumye ku ssaawa 2 ez'ekiro okugula omugaati abawaka tebazzeemu kumuwuliza kuba essimu yabadde agireseeyo munda. Naye kati ekiro nti yafulumye okugenda kugula mugaati ssaawa ng'emu zigenda mu 2. Bagenze kulaba tadda ne batandika okunoonya nga tebalaba muntu. Bategeeza nti bamunoonyeza ne babulwa ne batemya ku poliisi y'ekira eyasuze ng'emunoonya. Kati ku makya ne bamusanga nga bamutidde wanene. Era tusanze bamukulude bukuluzi ne bamutwala paka awoola bwe babadde bamusudde. Mu bitooke. Bamusudde wali mu bitooke awoola. Kyokka omulambo ogusangiddwa wabaddewo ensiitaano ekiraga nti wabaddewo okulwanagana. Omutugumbula omulambo gwe ne bagukasuka mu butooke. Obuno obutuddiridde sayidi wano. Ekikolwa ky'endaba ekibi ennyo era kyenvumirira. Ssaawa zaabadde 2 kitundu mu kumanyisibwa kw'enfunya. Abatuuze boogedde ku mugenzi nga bw'abadde omukakkamu era ntalina buzibu ku bantu era ng'obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu kyabwe ng'ono muntu wakusatu okuttibwa. Omusajja abaddeawo nga musajja mulungi abadde atya atambula bwakubuuzako ku kitundu kuba abadde neiba waffe mulungi. Nsula muli mu kikomero ekisooka embeera wano tulina bayaye ku kitundu bakeera ku njagana kati ssaawa zino gye bali bakeera bukeezi buli lunaku kunywa njaga kunywa emyenge nakubba ekitundu. Waliwo omwana mulagulaziika oyo tetwamanya twatali erima nekusanga omulambo nga baguziika. Abakulembeze okuli mmeeya wa Kira Julius Mutebensubuga batuuseeko ababadde enjege eno ne basaba okwongera obukuumi. Ate bwebaamu amafuta emipiira tekuba. Nolwekyo mu mbeera eyo tusaba abatuuze tuyambeko abapoliisi. Muveeyo mwenda gye muli poliisi mutuyambe mwongere obukuumi obw'amaanyi naddala ku kyalo ky'e Kyaliwajjala. Pevers ziringa pevers tezigwa ku kyalo kyange. Muveeyo munyambe mu buli bukolido we buli. Ab'enganda n'emikwano bakungubagidde omugenzi maka ge wakati mu kusaba obwenkanya. Abakomadde batuyambe olwamutera ku batukuuma naye kiribubi kisusse juzi wali omwami yafa eri wakaduuka eri kabamukubye wanamusagitibika. Omugenzi abadde alina oluganda ku Captain Mike Mukula era nga alambuludde ku byabaddewo. Ekokyo abadde mubazi wa bitabo naye nga yawummula emirimu gya gavumenti. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku ttemu lino era nga okunoonyeza kugenda mu maaso. The body was taken to City Mortuary for postmortem as inquiries are ongoing. So we have seriously started looking for the criminals who murdered the late. Ronald Kassa yakusakidde egguleno ku KDTV.
kitalo ate President wa Kenya omujja William Ruto alayiziddwa nga President owookutaano ku mukolo gwetabyeko abantu abayitirivu ddala. Emikolo gibadde mu Moi Sports Center e Kasarani. Omusasi waffe kayongera okuwembooza eno. Ebikumi n'ebikumi by'Abannakenya bakedde musawe kya Moi Sports Center Kasarani okubaawo nga bajulizi nga President omujja William Ruto akuba ebirayiro kulembera eggwanga eryo. Bano beegase ku bakulembeze ab'enjawulo abeetere ku mukolo guno okubadde ne President Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda. President omujja Ruto emikolo gy'okulayiza gikulembeddwamu eby'eddamuzi erikulirwa Ssaabalamuzi Martha Koome ng'ono yayanjudde Ruto nga President omujja oluvannyuma lw'okuwangula akalulu. His Excellency Honorable Dr. Ruto William and inviting oluvannyuma omuwandiisi wa kkooti ye Kenya Anne Amadi akubisiza Ruto ebirayiro eby'okukuuma ssemateeka wa Kenya n'okulwanirira abantu b'eggwanga eryo. Oluvannyuma n'omumyuka wa President Rigathi Gachagua naye akubye ebirayiro okuweereza bannakenya. So help me God. So help me God. Batadde emikono ku birayiro bye bakubye. Ekizeeko yabadde President Uhuru Kenyatta okukwasa President omujja Ruto ekitalo eky'obukulembeze bw'eggwanga, bendera y'eggwanga, engabo n'ebirala ebigenderako olw'enduulu n'esaanikira ekisaawe era ng'awo afuukiddewo omuduumizi w'ebitongole ebyokwerinda ebya Kenya ow'oku ntikko. Bannaddiini basabidde Ruto n'omumyuka we Rigathi. And today you have proved to the world that you are the God who can change a chicken seller to a president. Wabaddewo n'okuba ebizinga okwaniza President omujja William Ruto. Amagye, poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala bikumbye okwetoolola ekisaawe nga baaniza Ruto nga President wa Kenya omujja. Abo bagobereddwa okusanyusibwa n'abayimbi oluyimba olwoleka bannakenya okwagala ensi yaabwe. President William Ruto olumaze okuba ebirayiro bye ate n'alungamya ku ngeri gy'agenda okubbululamu eby'enfuna eby'eggwanga erya Kenya. Mu kusooka omumyuka we yasoose okutegeeza nti kati bannakenya bafunye eddembe lyabwe. Omumyuka wa President wa Kenya Rigathi Gachagua abadde omumalirivu ategeeza nti ekiseera kituuse era kati bafunye emirembe. Finally you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. Agamba nti ebiseera ebiyise gubadde musango okubeera mukwano gwa Ruto naye kati ebibiweddewo. It is your prayers that will help our president to put up a team and start work from day one to liberate this country economically and put it back to where President Mwai Kibaki left us 10 years ago. Ategeeza nti bannakenya baddembe okuwakanya gavumenti yaabwe awatali kutya kwonna n'okutulugunya okuva mu bitongole ebikuumaddembe. From now, you don't have to talk with each other through the WhatsApp for fear of being recorded and persecuted by state agencies. Agambye nti Kenya egenda kuddayo mu biseera bya Mwai Kibaki buli muntu addeyo n'akaveera mu nsawo. Rigathi ayise President Ruto ayanjudde mikwano gye egyetabye ku mukolo okubadde President Museveni n'abalala. Allow me introduce the father of our region,
President Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda. President Museveni ayogeddeko eri abantu abakuŋŋaanye ayuzayuzizza Ruto olw'okutuuka ku buwanguzi wamu ne Pulezidenti abaddeko Uhuru Kenyatta ebbanga lyafuze. Ategeeza nti abantu basaanye bakulembeze ebyobufuzi eby'ensonga n'abantu okukola okusobola okugaggawala. That prosperity comes from wealth creation. You must create wealth. And wealth is not the same as natural resources. Abalambise nti abantu balina okwenyigira mu by'obulimi, empeereza, tekinologiya n'ebirala ebisobola okuvaamu ensimbi. The wealth means commercial agriculture, manufacturing, services, hotels and ICT. Asibye ne bannakenya okukulembeza okwegatta kw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika wamulimu akatale akanene. The more people that buy from you, the better for the business. Ne ssente bw'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika era nga ye Pulezidenti wa Burundi Evariste Ndayishimiye agambye nti bavudde wala okufuna demokrasiya gwe beeyagaliramu kati ng'asiimye akakiiko ebyokulonda mu Kenya akakulirwa Wafula Chebukati olw'okuyimirira ku magulu gaako. Going forward, we will support the IEBC's institutional capacity so as to expand the deployment of technology to cover all elections. Asiba Nnakenya okukola ennyo olwo bajja okutuuka ku lyengedde. Our immediate agenda is to create a favorable business and enterprise environment. Akasiza nti wakussa ekitiibwa Musigeddamuzi waakulireka nga lyetengeredde era liweera kano akaakanawo ekyani omulina okutumbula eby'obulimi nga babatuusaako ebigimusa ku ssente ensaamusaamu. Our priority intervention therefore is to make fertilizer, good quality seed and other agricultural inputs affordable and available. Ategeeza nti agenda kussaawo ensawo ey'abankuseere gy'atumye Hustler Fund ng'agitaddemu obumbi bwa ssente za Kenya 50 basobole okwejja mu bwavu. I promise to make every Kenyan proud and to ensure the economic well-being of all of us. Shamshad Nalujja yakusakidde guli ino. Gego kumulirwano wano e Kenya kati nno tugenda kumulamu katono mugataliiko nfuufu naye nga nkutegeeza ku lupapula oluganzi olwa Bukedde olugula nusu 10 zokka. Bukedde agambye nti ebyewuunyo ku mulambo gwa Queen amagulu g'enjuba gasimbye mu keesi y'omulambo gatya. Gulabukedde kuletedde emboozi mbujuvu basimbye ennyiriri mayiro na mayiro okulaba ku mulambo byonna biri Bungereza. Ebbaluwa Queen n'Amini ze beewandiikira Bukedde azikuleetedde ate bakuleetedde ne General wa Ukraine ono anyiyiza Russia olutalo ebibadde Kenya byonna Bukedde abirina ku nusu 10. Sanyu wa Bukedde tabuzeemu bwati bwafaananye gulo olupapula asibiddwa omwaka gumu n'ekitundu. Gano ge masiga amalala agabeetira enjovu. Essiga lya Ssebanyiiga ekaazi Kyaggwe, essiga lya Ssentomera esinga mu Kyaggwe, essiga lya Ssemakadde empuku Kyaggwe n'essiga lya Ssemmambo Ssebuufu Ssewandagi ebuligi mu Butambala. Olunaku olw'enkya lindirira ebirala ebikwata ku kika kino. Kale weebale nnyo kubanga tukyatambula ffenna. Katutandike ekitundu kino n'emboozi evudde mu bitundu eby'Ebukabira Nakigalala bitundu eby'Ekajjansi. Ng'eno poliisi etandise okunoonyereza ku ttemu eryakolebwayo omwafiira omuntu n'abalala ne bagendera ku bisago. Amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga ng'ono ye Major General Tumusiime Kasigazi ataddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga eno. Robert Sonko yattibwa abantu abatandekereka ku Lwokuna wiiki ewedde ebalumibwa ekibikigali bwe kuba bakifeese abakuba emigo nga abamu baasigalawo kikuba mukono yali Nakigalala mu Kajjansi nga wano okulumbibwa bali baleetedde okumma ettaka lya mukama waabwe Michael Katende. Manya bagamba tetuli mu kukuuma ebintu bya bosi baffe
nga tebatuwuliriza. Abasimatu ku Butemu buno kulidde Kafeero embeera yaabwe eyunguluziga. Bamala otukuba ne batera ku booda waliwo ssente gye batusuulawo nekyaliwa yafa nga bakatusuulamu ssente. Abantu balumiza ekibinja kyawusi kyagaba ne poliisi ekajjansi okubeera mu mivuyo. Era ekyatujja mu ddwaliro nga poliisi ekomyewo kujja nti eyagala tekwata dipise kitaka yatwemu okutegeera ow'ekajjansi kubanga abantu abo baba ne backup era olumala patulongejja. Obulitemu okubeerawo nga kyagaba yakwatibwa akakiiko akalwanyisa obulyake aka State House and Corruption kinaatwalibwa mu kkooti y'Entebbe ng'aliko alimanda ekitale ku misango egyekuusa ku by'ettaka nga okudda mu kkooti ga 19 omwezi guno. Embeera neewaliza Amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Menja Gyetumusimi Kasigazi ng'alina ebitongole by'okwerinda ofiisi ezivunaanyizibwa ku by'ettaka mu Bwapulezidenti ng'abakulembedwa mu Brigadier General Moses Lukyamuze bagenze ku ttaka lino okunoonyereza ekyavaako obuzibu. Beetayo mu lukiiko era b'ekika ky'Olugave musigala Senkuse okuli John Katende ne Mike Katende n'abagabi b'okubeerako ebibanja ku ttaka lino we basabidde Meja General Kasigazi okunyweza ebyokwerinda. Olwayo ndi ku bondi nga banvunaana era abasirikale b'Ekatwe bantwalanga b'Entebbe bantwalanga baŋŋamba oyagala toyagala Katende mugagga wano mu Uganda tewaliwo musirikale gwatamanyi. Abavubuka abo taatanga bo balabaamu baatulumbanga wano n'ennyondo ne poliisi y'Entebbe ne DPC banange muli bantu bazibunya ne Katonda akajagalamula. Ebyo nga bigenda mu maaso nga waliwo n'ebibanja ku ttaka lino abennyidde engeri gye babifunamu obula Katende abeeganye. naye nga talina kweyalugamu. Nengende wa Ssentebe nemugamba nti sibo waliwo omusajja wekitegeera alimira ku ttaka lyange. Kola endagaano ng'egamba ekyapa kino tukibawadde ettaka lyaki kati si lyakutunda. Omwami ebaluwa n'agiwa nti kuliko abajja ne bagenda nga batunda. Mu bajja nga batunda nabo nga babuuza ani yatunda ani yaguza ani nga noti bamanyiddwa. Nzijukira chairman yaliwo awo nga mulamuzi abuuza naye kakati wano gwe chairman tomanyi nti simanyi n'endagaano yatunda wano togimanyi nti sigimanyi. Meja General Kasigazi atadde ssentebe w'ekyalo Mayikonsiliko kuninga kukunywera ku kyamanyi kubutakanya ku ttaka lino. Abantu bananyini kibanja basajja baabo ab'olugave binatandika nabo okuva ddi n'okutuusa olwaleero baziiseeko abantu baabwe kwe baziika balina ebyobuwangwa byabwe biri wali naye bino eby'ettaka bigenza okujjamu era ate bivudde mu famire yaabwe. Katabulansi mwavudde mu famire yaabwe mwe muvudde bino byonna byolaba. John Katende agayibwa okuguza Mayo Katende yeekaza ettaka bbiri ku ttaka lino alambuludde ebyafaayo byalyo. Talantata n'aŋŋamba gwe muzzukulu wa Kyaliwajjala Ssaalongo sengaawo Namakula kyolya nga bakolagana ne mukyala Delfina mukuye bakuwadde ettaka Mutala mu Nkabira era fomu zino n'ekyapa kino genda mu land office ogyeyo transfer forms. Aladisi wa Justin Mbabazi awulidde abakungu bw'ettaka obususe ewakiso nasaba bakwatire wamu bukomezebwe. Zino ensonga zonna gye zibadde zikolebwa tubadde tetuzimanyi ate obaolyawo n'abaana bali ku ground nga tebatutegeeza singa twajja dda wano ensonga lwaki tubadde temutulaba. Kasigazi ategeeze nga batagenda kukiriza mu mulimu amateeka mu kitundu ekyo. Baagala kukolesa security. Ono mugamba kino genda osibuuli genda okola ekyo tekijja kukikiriza. Bakanyiza okusaba akakiiko ak'enjawulo akakulemerwa RDC Justin Mbabazi okulonda emivuyo mu kifo kino ng'omwogezi wa poliisi mu Kapiteni Patrick Onyango bw'alambula. Akakiiko kano kugenda kulondola criminal cases si ebiri mu kooti nedda ebiri mu kooti ekyagenda mu maaso. Onyango ategeeza nga poliisi n'amagye beddiza ekifo kino okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Tewali omuntu omulala okujja okuzimba okulima oba okukolawo kintu kyonna. Bisane Mutyaba ne Giovanni Kibiriki bakusakidde eggulu eno lwawukadde TV. Mu mboozi yaffe ey'okusitula eby'obulimi ne bannaffe abanads olunaku olwaleero tugenze Butambala. Eno twagala olabe eyafuna ebyennyanja mu nads bwe bimuyambye okukulaakulana. Kidiba kyamala emyaka egyo ebiri nga maze okisima naye wereserukirensoni we yajja ey'abasirikale mwami Makoona ne mugamba tulonde ebyennyanja n'agamba tuwandiike ne tusaba Minister of Agriculture
fisheries niye tuleetera ebyennyanja twali bangi nnyo olwo ebyennyanja basooka okutuwa baatuwa emmere yonna ebyennyanja engege nafuna 4,000 emmale nafuna 6 nga mbiguleedinze nafuna ttani 2 naye nga onasiima Nadzi oluvannyuma olw'okumubangulira teyejjusa kuyingira mulimu guno olw'ebirungi byagufunyeemu nga bwe ntunda lumone n'empeera abaana ebyennyanja n'entunda n'entwala ku nnyumba mbadde nkikola nti nyinza okuvuba baketi y'ebyennyanja ng'emmale zo tezifa mangu nenzitwala mu katale kati nga koyiseeko wali bwe bagaana ozigula nzizzaamu zibannamu mu baketi ate by'ebyennyanja nina kuvuba ebyennyanja 10 songerako kati wembivuba nentunda ebyennyanja kusinya enkuba yajjira musajja wa kabaka mbadde nfunamu. Kale bannaffe katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu olaba agataliiko nfuufu. Kkooti mu disitulikiti ey'e Luweero esalidde Nabulime Dorothy omwaka gumu n'ekitundu yeebake mu nkomyo oluvannyuma lw'akatambi akasaasaanira emikutu migatta abantu ng'omukyalo ono akidde omwana we ng'amukuba mu ngeri etasaanidde. Dorothy Nabulime nga yakwatibwa poliisi y'e Busula era balirwana be bekokkole bako ambale togenda kulya mmere leero ogenda sola ku kipapula nga ffe banaiba nga twasika weeyogera kakugamba gwamuzaala. Ku lwokubiri yasimbibwa mu kkooti n'asomerwa emisango 2 n'agikiriza kyokka n'asaba omulamuzi aweebwe ekibonerezo ekisaamusa kuba yakikola mu busungu. Kati olwaleero alabiseeko mu maaso g'omulamuzi Mariam Nalujja akulira abalamuzi ba kkooti e Luweero era bw'abadde awa ensala ye ategeezeza nti wadde Nabulime yatuusibwako ogw'obuliisamaanyi kye yakola kya buswavu amusalidde emyezi 18 mu nkomyo n'abazadde abalala balabireko era mu kadookolo bamututte akaaba. Osindikiddwa mu kkomera kumala emyezi 18 okola engeri gy'okulabirako ku balala abakikola oba n'abateebereza okukikola naye mukomera nabo bawadde ekiragiro basobole okuba nga bakutwala abo babuddirabuddira abantu basobole okuvaayo ngaobutuuze bulungi. Atwala ensonga z'abaana mu disitulikiti ey'e Luweero Joyce Namigadde asabye abazadde abalala okulaba ebintu. Masitula Navuga yakusakita eggulire lino. Ate nga tuvuddeyo Kyabazinga Gabula Nadiope Owokuna awezezza emyaka 8 bukyanga alondebwa mu kifo era ng'emikolo gibadde mu lubiri olw'ebugembe mu bitundu eby'ejjinja. Omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga aweze okufaafaagana n'abo bonna abalemesa ekivulu kya Nyege Nyege agambye nti bano babeera balabe ba Busoga. Bugenza okuvaako eddiba ng'engoma esindogoma ku kitebe ky'obwakyabazinga ebugembe mu Jjinja awabadde emikolo egy'amatikkira ga Kyabazinga William Gabula Nadiope Owokuna. Kyabazinga Gabula atuuse ku ssaawa 6 n'alamusa ku ngoma mweneemu alimu wakati mu ssanyu. Bamwanjulidde ebirabo ebimuweereddwa okuva mu bitongole ebyenjawulo ng'emifaliso gyakusibwa mu malwaliro ga Busoga byonna byanjuddwa Dr. Nelson Musobi okuva mu NDA ne bikwasibwa Katikkiro Dr. Joseph Muvawala. The National Drug Authority has made a provision in addition to other areas of collaboration and procured 120 mattresses for you to distribute. Omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga yakikidde President Museveni ng'aweze okufaafaagana n'abasimbira ekkulu ekivulo ekya Nyege Nyege. Kiba kyengamiza ino omuntu era na Busoga n'akozesa platform yaliko okumbira Nyege Nyege kubanga olwakwenga ati kimujja era omutaka ati Inji Kamala
yeeyamye okwongera amaanyi mu nkulaakulana. Ababaka ba paalamenti abava mu Busoga basabye gavumenti okuddiza Busoga ebyayo. Ekisookera yala omwigakiira buli waife wano amasanze tugagaba 75% mu iwanga yona yona. Aya kyanaku nti ife Busoga tuzira kintu kinene kye tufunamu. Era n'ebimu ku bintu ebiri kulwandibwa gavumenti ya wakati era tukoze eroboozi ya Busoga ng'amasomero, ng'ebyeningiza, ng'ebibira. Tulowooza nti singa gavumenti etwiriza obwetwaze ku bintu ebyo tusobola okulatulamu enkaamu. Tulina okwebaza bannayiffe abatugemereko okusingira tulina okwebaza gavumenti ya NRM eyayiza obwakyabazinga era efacilitating emirimu gya kyabazinga. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate mu kitundu kyaffe ekyensigo kye tukutuusaako buli lunaku olwokubiri tukyagenda mu maaso n'okutuusaako obulunzi bw'embuzi obuzza amagoba. Olunaku olwaleero twagadde tutunuulira empisa eya iron ne vitamin B complex eziyamba obubuzi okukula obulungi. Ensigo mu gataliiko nfuufu. Obubuzi bwaffe bwe twatandika nabwo kati buwezezza emyezi 4 era tukyetegereza ndabirira yaabwo. Ku mutendera guno tulwana kulaba nga buvaamu bulungi tusobole okutuuka ku kiruubirirwa. Wiiki ewedde nga bwe twalaba entangira y'obulwadde era tulina empiso ze tubukuba okuli iron ne vitamin B complex okuyambako naddala obwo obukula empola nga Kefa Sekajugo omusawo wa faamu eno bwannyonnyola. Tubukuba iron ng'omugaso gwakyo tubeera tusupplementinga. Bwe tubukuba if at all nga bulakinga iron kati tukozesa empiso ate n'ekirala vitamini ayongeza appetite. Akaana ne kabeera nga kayonka bulungi. Engeri bubeera butanaba kugenda ku ttale kulya so tukozesa mpiso vitamini negenda mu in that case. Eyatukulembera mu bulunzi buno Mariam Nakagwa agamba kirungi n'obuweerawo empiso zino okusobola okusisimuka amangu bukulirako mu ne bunnaabwo. Singa tuba n'embuzi zaffe zizadde abaana abangi bana basatu nga kuliko obwe twagamba obutini obwetaagamu nsindikanjako obwo buba bwetaagamu vitamin straight away ne iron okubuyamba okubeera ku speed yemu ne bunne waabwe buzaalibwa obunene. Akalina olwoyo olusituse olwoya nga lusituse ku mubiri nga kakoze engeri ya kapoti beri akabuto oba olusi nga kalina n'ebinyiranyira mu nnyindo oba nga n'olusi n'okuyonka kwako kutono obubuzi babwetaagirawo supplementinga n'okuwerawoko ku dewormers. Kino era kyekiseera okulawa obulume obutakozesebwa mu kuzaala naye bwo tubulondamu tutya. Si buli nnume eri muno nti njagala ezaalemu. Ezimu zizaaliddwa muno zaagala zaala mu bannyina baazo ne bamaama baazo. Era tutangira bulidi mbi kati nga embuzi gye tulaayo wano eno tulinamu bbowa zaffe ze twaleeta purposely for mating. So kati buneeno obulala bwe kalinyira embuzi nga tageti yebadde yakufuna bbowa obeera ogenda kufuna bulidi eteri ntuufu. Bw'otabulawa oba oyolekedde embeera ey'enkazi okusowola. Kati eyo gye njagala ezaale mba gye njagala okuwa obudde kuba buno obuto obutandiikiriza buzaala mu buli mbuzi buleetera okugyamu embuto bulinnyira n'ezaagala n'ezitaagala. Kati ze tunaagira nti za nnyama zeetaaga nazo ziraawe ng'obudde bukyali zisobole okukulako amangu. Zene ezinaazaala tuzireka zo zikule because zino zaala. Okulawa nakwo kuyambako okukuza embuzi amangu. Nga olinamu nnyingi z'oteetaagisa zonna kuzaala. Bw'oziraawa nga zikyali myezi 4 kudda waggulu zikula mangu zisituka mangu. Ekiwundu kiwona mangu ne zisobola okulya ne zikakinga market weight ng'obudde bukyali. Wiiki ejja tugenda kutandika okulaba enteekateeka y'ekisibwa mw'olina okusuza embuzi. Nze Dennis Kyobe. Ensigo mu gataliiko nfuufu.